The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Amasha malungi abatukeereddeko ku mpewo zaffe za The Alternative Digital Florida bikoberege mannya gange. It is a Wednesday, ennaku z'omwezi ziri 15 omwezi gwa November 2023. Ebeera Woman Crush Wednesday here at Digital. So in the studios we are all women. Ndino Mumbejja Ly'Abaawala ate n'omugenyi waffe ow'olunaku lwaleero Madam Charity Musenze. Tugenda kubanga twogera nsonga z'abaana bawala, girl empowerment. Byonna bye wandyetaaze okumanya. Mukwano tune in, we are live on Facebook. Tunoonyeeko ku The Alternative Uganda oba TikTok TV pages ezo bbiri. Ogenda kubanga ate otufuna bulungi nnyo. Onyumyemuko naffe obuuze Madam Musenze kyonna ky'oyagala okumanya. Ebibuuzo mu comment section ngenda kubanga ate mbisoma in our second hour of the show. Osobola okubanga ate omanya wa wotwala omwana wo era mentorship programs ki eziriyo ba benefitingamu batya osasula sente meka era lwaki wandi empowering omwana wo omuwala in this crazy world. We are living in a crazy world where girls are not spared. Oyina kukola nnyo naawe okolanga musajja, so we need to be up there ng'abasajja, qualities zebayina, skills zebayina fenanga kubanga ate tuzifuna sobola okubanga we compete with the men kubanga ensi yo ekyuse. Our quote of the day is njagala kusobola okubanga ate empower Mumbejja Ly'Abaawala n'omukisa tulamuseeko awona ayanirize n'omugenyi waffe olunaku lwaleero mu Butongole. The doors will be open to those who are brave enough to knock. The doors will be opened to those who are brave enough to knock.
gwe olaba opportunity n'otagisiizinga because you think Farida ateekwa okunkubira essimu ambuulira oba byenina babyetaaga mukwano tojja kukifuna ekyo gwe woolaba genda onookinge. Don't wait for people to advertise opportunities. Go there and ask them. Talk about yourself. What can you do? Drop your papers. You never know. Omuntu ayinza mukama ayinza okwogerera munoteekayo ekipapula leero ne babeerawo eyeegoba enkya ne bakuyita nga skills z'abadde alina ze beetaaga. So go knock on those doors. Talk about yourself. Show what you can do. Be confident. Ensi teyeetaaga bantu bali awo abateekiririzaamu tojja kubanga ate ogimalako. Ojja kubanga ate ennyaniriza omumbejja tulamuseeko awo nayanirize n'omugenyi waffe mu butongole. Good morning, Lilian. Good morning, Farida. Good morning, our viewers. Mwebale nnyo okutambula naffe n'olunaku olwaleero, olunaku lwakusatu. Twaguuse dda ensonga ze tugenda okwogerako, ensonga zikwatagana ku mwana omuwala. Nga omumbejja bw'alambuludde saagala nandage nnyo, nze omumbejja luwedde Lilian kanyanirize Mukyala Charity eyasooka alamuse kuba tulabadde natubuulire jjana eno agitambudde atya Mukyala Charity. Good morning. Good morning. Say hello to our viewers. Good morning, dear viewers. I'm so glad to be here. I'm here to talk about the girls, our amazing and powerful mentorship program. Nsanyusa okubeera mu studio eno n'abakyala bano abambejja. Naffe tusanyuse okubanga ffe abakukyazizza. So tugenda tandikira wennyini ku girls amazing and powerful mentorship program ejjeeta into existence. Eno program twagitandika n'abakyala abalala be tuyita ba mentors nga twagala abaana baffe abawala bategeere nti basobola okubeera powerful ate bali amazing. So mentorship program twagala abawala bayingire mu leadership, academic excellence, empisa ennungi n'okutya Katonda. So okiyingiramu otera otandika ddi? Kati okukiyingiramu buli muwala yenna alina emyaka 8 paka 18 asobola okukiyingiramu. Bwe tuba tukola mentorship eno tukola groups. So bye tubuulira 18-year-olds bye bimu bye tubuulira ne 8-year-olds. Kati tubateeka mu groups. Fe kati nze ndi musomesa ate era ndi counselor. So kati tubabuulira ne tubagamba baana baffe ab'obuwala tubaagala muyige nnyo ekya Katonda. Of course awaka babeera bababuulidde nti balina okutya Katonda, balina okubeera nga ku ssomero basoma bulungi. Twagala babeere nga bamagezi ate nga basoma bulungi ate nga era bwe babeera nga oba waliwo campaigns ez'aba prefects era bazeenyigamu n'okubeera nga bali responsible empisa kuba kakati tulabye nti social media tulwana nayo. Abamu balina amasimu awaka bawuliriza kino balaba kiri. Kati ffe tuliwo okubirwanyisa ebyo social media byebagamba oba bakwano bawe bayinza okuba babagamba nti gwe toli mugezi nnyo tosobola kutuuka wano nze nkola bulungi gwe tosobola kukola bulungi. So ebintu bwe bityo ye reason lwaki ne ba mentors abalala tukola program eno every holiday. Abaana bajje tubeere nabo ng'ennaku nnya twogere nabo tubajjukize biki ebirungi bye basobola okutuukako. Okay, inspiration energy ojijjawo ogamba nti kati nze katandika okempowering abaana abawala era otandika ddi? Inspiration eno njifuna nti njagala nnyo okulaba nti abaana abawala batuuka ku level eyo ey'okubeera nga bali successful. Nze ng'omusomesa ate era nga ndi counselor njagala nnyo abaana abawala babeere nga bayitamu. Sigamba nti oba tulwanyisa abalenzi oba abasajja naye naffe abakyala twagala tubeere nga we are somewhere. tulina we tutuuka ate era tukkiriza nti society abaana abawala baba nga basomye bulungi bafunye emirimu emirungi bekkiririzaamu. Naffe kiba kituyamba ensi yaffe okukola ki okukula kubanga ensi abawala baba nga bali bulungi nga n'abalenzi nabo bali bulungi era nsuubira contribution yaffe ng'abakazi oba abawala ensi yaffe egyetaaga.
So otandika ddi, when do we start this? Mumaze ebbanga ki nga tuli ku empowering abaana bano abawala, tuba mentoringa, tubajjukiza kiki kye bali, we are reminding them of the potentials they have. Mutandise ddi, jani eno ya myaka ngemeka? Eno jani ya mwaka gumu. Oh. Eno jani ya mwaka gumu. Nalowooza okuwandiika program eno neŋŋamba manyi waliyo programs endala naye neyaffe eya girls mentorship, eya girls amazing and powerful mentorship program eri different kubanga abaana baba bali ku ssomero oba abazadde nga babakyalidde tumanyi nti bwe tuba tulina chance tuyinza okwogerako nabo nga basetinze goals zaabwe ne tubabuuza nti wasetinga goal eno nti oyagala kukola bulungi mu mathematics, so how far have you gone with that goal? Twagala abaana basetinge goals zaabwe ate era tubeere nga tubakeberako nga bali ku ssomero, amasomero gaba nga gali kumpi naddala ddala baba boarding tusobola okugendayo ba ne tubakyalira, that's what we have in plan. Oba ne tubakubira essimu ne tukola surveys like holiday I mean last holiday we had a camp naye teyali residential negenda okuddako eri residential eri yali yadde nga bacommutinga, so kakati abo abasettinga goals twabaweereza survey ku ssomero batubuulire nti goals zebawandiika batuuseewa kubanga kakati nga naawe omumbeja manyi nti owandiika goals naye bw'oba tewali akubuuza how far oyinza oziwandiika nezisigala ku laptop n'oziwandiika mu katabo mu New Year's resolutions nezisigala mu January. So kakati tetugamba bano abawala abato tugenda kutambula nabo bwe babeera balina obuzibu bwonna bamanyi nti mentor charity gy'ali asobola okunkubira essimu anytime, and when I see that call I'll call back the teacher ne bw'aba ali ku ssomero ng'ali mu boarding school mugambe nti gw'obadde olowooza wano ogenda kukola otya oba kale tukole bwe tuti ne bwe tuti. Awo walungi nnyo omuntu yandyebuuzizza abaana abalenzi lwaki temwaba incorporating mweno project yammwe, mulowooza bo bali already empowered, bo lwaki mwabaleka emabega? Kati abaana abalenzi nsuubira nti manyiyo mentorship programs ez'abalenzi, but we didn't do boys because I know that boys need to hear from men. So if you want to do a boys mentorship program, we need to partner with some gentlemen. So we shall get there, but let's first sort out our girls. As soon as our program ngetuuse wetuuse nga tulaba nti egomedde tulabe engeri gye tuyambamu abalenzi. Nanti omuntu omu agambye batera okugamba ennaku zino abagala bali more empowered ate abalenzi tebabafuddeeko nnyo, so nekireeta imbalances mu society, even in families we have more empowered women, and then abasajja kale bali awo tebali nnyo mpola. So omuntu yandyagadde okumanya if I have a kid atandika ati how do I get to be part of the project? Ntandika nti okubanga nembeegattako embale nga nina omwana ng'ali mu age range gy'ogambye emyaka 8 ku 18. Aba baagala otwegattako essimu yange eri available ne ku Facebook, nina Facebook page bagiyita Stand Chess Club gye turaningirako the Grap, which is a girls mentorship program. So baba basobola okuntuukirira ne bambuuza procedure ey'okuregistering abaana. So waliwo nti oba offices wasobola okujja in case oli tagenze ku social media, but wasobola otuuka wennyini because some people babelievinga nnyo wabanga omuntu ameetinze yita physical bwabanga akusisinkanye n'amanya nti okay omukyalo ono gwempadde omwana wange yagenda omutraininga yagenda omuguidinga mu kino, so waliwo wemusangibwa wa offices ng'ezo. Offices zaffe ziri Naalya okumpi ne Hillside Primary School, era baba bacontactinze mba nsobola okubalagirira abaagala okuyingiza abaana baabwe mu mentorship program. Omuntu yandyebuuza, I know dealing with youths is hard, naddala adolescents boli mu kudealinga nabo myaka 8 ku 18. What are the challenges bye mu facing for the past year okubanga mukolagana n'abaana bano? Abaana bano mu kampe ezayita
twasanga bano abakulu ba adolescents nga baagala nnyo okwogera ku relationships, so that is why nti eno kampe ya December tuzemu ne tugamba nti tujja kufuna counselor, wadde naffe tuli ba counselors, but naye naffe tulina abantu abalala be tukola nabo ajje ayogere bulungi ku baana bano about relationships. Nga tulowooza ndowooza abamu tebali sure oba baagala okutandika relationships oba batandise tetunaba kutegeera bulungi, naye tujja kubabuuza kuba bwe tunaba tulina residential camp tujja kuba tulina obudde bungi, tujja kwogera nabo tubabuuze omanyi ki ku relationships, are you already in a relationship, then awo wetutandikira buli omu tumuyambe ng'omuwala. Muyamba kinoomu ng'omuntu, because wetu generalizing abamu bayinza okanga they are already in but I don't want to open up. Mudetermininga mutya topics ez'okwogera n'abaana bano nti this year we are covering ABCD, ate guno omwaka tujja coveringa biki ebidetermininga topics ez'okwogera nabo. Kati tulina curriculum yaffe, curriculum erina topics nga 12, mulimu relationships, mulimu reflection, mulimu leadership, mulimu managing finances, topics nyingi nnyo. Kati bwe tuba tukola camp ngeya first term holiday tugamba tujja kukolako topics 4, then next camp tuyinza era okukola Kenya ne December ne tukolako endala 4, naye ezimu zikomawo kati ngeya mental health twagikola in the last camp, naye this camp tetugikozeka. That means in the next camp tujja gikola kubanga era tuba twagala nti abaana baffe bali psychologically okay. They are well, basobola okwogera oba n'omusomesa nti kino nsanze obuzibu bwenti ne bwenti, basobola otubulira nga ba mentors, basobola okubulira abazadde baabwe oba n'abasomesa ku ssomero. So kati ffe twagala kubeera nga tukola partnership n'abazadde, tetusife bazadde b'abaana naye twagala kuyambako ku bazadde. Ennaku zino abazadde bakola nnyo. So package eno yogeddeko buli taamu oba buli holiday ebaamu lessons nga mmeka oba ebaamu packages nga mmeka, because ogambye mwina leadership, relationship, mental health, so wano mubawa packaging ezitowakinkanaki? Kati tutera kubeera na 4 days, so we do 4 topics per camp. One topic buli lunaku one topic. Ezimu ne tuziddamu kati nga relationships tuyinza ogamba tujja babuuza leero, then also the next day bwe tuba tufunye speaker, then ate awo era tuddemu twogera ekya relationships tuyinza okyogerako maybe nga 2 days, but the speaker bw'abazze ajja kukyogerako olunaku lumu. But then we also keep on probing because we want to know, twagala abaana baffe babeere nga beekuumye bulungi mu Katonda n'ebifaanana bwe bityo. So waliyo akasente ke basasula? Akasente kati eno camp egenda kubeera residential, twagala egenda kubeera Enlighten Institute Matuga. It's a very, very nice retreat place, abaana bajajjaagala kubanga on top of that twagala maybe bwe tuba tusobodde tubatwaleko balime, then tubalageko ku farm eri eyo, tubalageko waliwo kitchen, tubalageko okufumba, ebintu ebitonotono bwe bityo, si nnyo but nabo bwe tuba tulina chance kuba tugenda kubeera ne time naku 4 tubalage. Kakati eyo fee ejja kubeera $45 kuba tulina obbasuza, tulina obbaliisa, tebalina okulya obulungi, babeere happy nga balidde bulungi, basobole okusoma obulungi. Yes. Okay, so for 450,000 per child, per girl. 18. Yes. Bonna basasazizin. 4 days in package nene ennaku zino zimala okubanga abaana bano basomeseza ebintu bino ne babitegeera. Tubasomesa tulina engeri gye tubasomesamu, twogera nabo. Ate tetubeera nga ogenze ku board nga mu class ogenze ku board wandika, tubeerawo tunyumya naye babeera bayiga, tunyumya, tubeera mikwano gyabwe, so bavaawo nga basanyuse. Tobeera another teacher. Mumanyi omuntu aba yakava mu class ate omuleetere teacher omulala aba alabira ddala. How have the parents reacted to the program? Baje embrace nze oba baakusika nnyo nnyo nnyo?
baparents abatutegedde bajagadde nnyo era batwebaza, so abajja last holiday era abamu babuukinze. Yes. Okay. So abaana bano bamala okutraininga mu following up okumanya bye mwabayigiriza bakyabiteeka mu nkola oba babivaako? Ekyo kye nabadde njogeddeko nti bakola bawandiika goals, basettinga goals zaabwe. At the beginning of the camp. At the beginning of the camp, they set their goals. By the end, okay, during the camp, they set their goals. Basettinga goals zaabwe. Kakati we bamala nga bawandiika ku manila. Bawandiika ku manila. Kati eyo manila tubagamba bagiteeke kumpi n'obuliri bwabwe. So that bwazuukuka Ewaka. alaba wawaka ne kusomera atambule nayo atunulira goals ze n'agamba zino Eno sinnagikola. eno sinnabagikola kuba era tujja mubuuza nti ate no wagiwandiika nga tewagikola. Kiraba kiraba bulungi nnyo. Mu kudilinga n'abaana bano bizibu ki ebikatinga through n'ogamba nti ekizibu gundi kikatinze through kuva ku mwana w'emyaka 10 paka owe-18 nga balina ebizibu ebiri common? What are those common problems abaana bano bye balina byera mubayambye batya okubanga babivunuka? Kati ebizibu ebimu bye tusanze baba kale balina okutya. Baba balina okutya oba oluusi abamu batya sciences. So kati era naffe tubabuuza ne tubagamba oyagala kukola oba oyagala kubeera doctor naye ng'ate sciences tezikola bulungi. So maybe fear. Olina fear eyo. So do you have discussion groups at school? Do you ask your teachers? Kuba nange ndi musomesa. Abaana abadduka ne bakunoonya tebaba bangi nnyo. So run after your teachers, beera ne discussion group. Maybe during the holiday bazadde bo bajja kutwala for coaching. So mulimu okutya oluusi ogenda okulaba nga confidence eri wansi. So kati tuba twagala omuwala oyo tumugambe nti Mukama ya ku-creating in his image. So beera nga weewuliriramu nti you are a beautiful creature of God. Weewuliriremu. Not because oyagala kushowinga off nti anze ndi mulungi nnyo, no, but you are a creature Mukama yakutonda for a purpose. So ebintu bwe bityo kwegamba bwe tubeeramu n'abaana abasiraamu, of course tetugenda bagamba nti bakonvatinge, but abasoma Bible tubagamba nti munange ffe amaanyi tugajja mu Bible. Oba tulina kuba kati nina omwana agenda okuregistaringa omusiraamu, tetugenda mukonvatinga naye asigala mu religion ye naye era tumugamba nti no okutya Katonda amagezi mwe gatandikira. Wow. Do you think you can build someone's confidence in the 4 days zobeera n'abaana bano? Era kiki ekireetera abaana bano okubeera ne kalo self esteem oba ka confidence naddala abaana ab'obuwala? Abaana ab'obuwala kati era nange nzijukira nga bwe nali mu ssomero. Some of the things ebyandeeteranga low self confidence even when I appeared to have good self confidence. Byabeeranga oba sometimes bano bye bakugamba bye bakwogerako oba oluusi maybe tokola bulungi mu class, ebyo nabyo biba making her to have low self esteem. Bullying, by the way, bullying nayo bullying in school. So kati tuba tulina obajukiza nti naawe oli special. Omwana bw'akubullyinga, you need to stand up to the bully because oluusi ba bully babeera shy. Really? Yeah, the bullies are shy. Babeera shy. So if you stand up to the bully, obeeranga. So they're using this as a weapon. A weapon. Naye abeera already alina low self esteem. Kakati n'abullyinga banne kubanga kiba kimumaking her to feel good about themselves. So stand up to the bully, talk to your leaders, talk to a teacher. If you report them, you're disarming them. Okay. These days abaana balina baraisinze nnyo ekizibu kya mental health, especially kati mu baana. How are you dealing with them? Oba mudealinga mutya nabo because ekizibu kino kyamaanyi nnyo. Kati ekizibu kya mental health ekyo era it's one of the reasons why tukola this mentorship program. Tuba twagala abaana babeere nga boogera kati oba omuzadde ng'alina abaana bakomyewo mu holiday
oba abamu bali mu day school kyetaaga nga abaana ba openinga up ku bazadde nga n'abazadde bababuuza nti essomero libadde litya abakwano bo bali batya kwegamba okubeera mu bulamu bw'abaana wadde bali mu boarding naye balina okubeera nga bamanyi ki bagezaako ne balaba biki ebitasanyusa baana biki ebibanyiiza ate oluusi amasomero agamu galina aba counselors so omwana we oyinza omugamba nti nno nti bwoba olina obuzibu bwonna bwonna bw'ofunye genda ewa counselor oba genda ewa omusomesa woba oli ku ssomero oyogereko naye olabe engeri gy'ayinza okuyamba oluusi n'emikwano gyabwe okwogera n'emikwano gyabwe manyi abawala babeera baagala nnyo emikwano so babeera open to their friends nakyo kikola ki kibayamba nnyo so ekya mental health naye omuzadde okubeera nga naye asobola okudetectinga kuba kakati ebintu bye bitulwanyisa bingi waliyo abazadde babeera bize omuzadde akera ku makya yagamba kanoonye ssente gw'osome n'atawaayo nnyo kadde ako kwogerezeganya na mwana naye wesanga ng'omwana alina ebimutawaanya naye nga talina nagwabigamba anti awo ffe mentorship program wetujja abaana baba basobola otutuulira. You are stepping in for the busy parents. But still we give that feedback. We can give that feedback to the parents if we detect something. Should we detect that a child is already taking drugs? We haven't yet seen, but should we detect that a child may be taking drugs or when about opening up to us, we have to be like, you know, we have to tell the parents, please, there's something here. Your child needs counseling. Kubanga ate, we don't want to be like, in as much as we are counselors and teachers, we don't want to counsel the children because we're just mentoring them. But we can also talk about the things ebiba bibateganya, but we can't counsel them ng'omuzadde takoze eki takkiriza. As a mentor and a teacher omaze bbanga ng'odiringa n'abaana bano abato, do you think abazadde bali mu kukola omulimu gwabwe to what we expect from them kubanga bakuza abaana baabwe oba abamu beesuuliddeyo gw'anaagamba anyway after all okusasulira school fees ensi enaakugunjula. Nange ndi muzadde kituufu nti abaana tuli bize nnyo naye nsaba abazadde kuba kakati nze waliwo church yange tubadde tukola a parenting course neŋŋamba abaana bange kati bakuze naye neneesitula neŋŋamba neeka ŋŋende nsome abaana bano tubakwata tutya because I'm also a counselor. I need to waliwo ebintu bye mba nnina okutegeera bye nsobola okugamba abazadde nti kola bwoti ne bwoti naye nga obudde tetubulina obw'abaana naye ate tulina obukreatinga ne bwe ziba ddakiika 10 omwana mu holiday yogera naye ddakiika 10 naye ajja kwewuunya agambe wadde mami oba dadi abadde ali provider naye naku zinanfaako awo wajja okubuulirira naye kimuyamba okubeera nga yeewuliriramu kimuyamba ku buildinga self confidence nti mami anjagala dadi anjagala ne bwe ziba 10 minutes buli lunaku nga bali ku holiday naye 10 minutes esimu giteeke wansi yogerako n'omwana wo kubanga bannange ffe ng'abasomesa era ebizibu tubiraba mu baana. Okay. Statistics ziraga nti HIV prevalence eri nnyo mu baana abawala ate ba adolescent myaka 15 gyennyini gy'oli mu kudiiringa najjo. What is causing abaana bano oba oyogera nabo kiki ekibaleetera okuba nti bali mu kwengaginga mu cross generational sex, you know, it is one of the causes gye baatuwa okubanga ate HIV prevalence eri nnyo mu myaka egyo emito. Kati kyetulaba nti abaana abamu actually bayinza okuba baali born with HIV nakyo kisoboka naye abalala they engage in premarital sex with married men so it's easy for them contracting HIV. So for us in the mentorship program abaana tubagamba nti babeere pure, tubajjukiza nti babeere pure. We can't be sure that they will stay pure, but when we tell them to stay pure, chibayamba kokola chi oku maybe batuke ku university abamba balowooza nti maybe university they can get a boyfriend and then after get married naye nga tubagamba nti nno mugumiikirize mukole buli time gy'olimu timing gy'olimu kaakati kati time ya kusoma
so making sure okusoma okuwadde time eyo. Are there those who openly say, Madam Charity, you see I am in a relationship? They open up. Babadde tebanna batuwulira nnyo. Naye nga mmanyi kakati because tumanyi nti no out there waliwo abaana who are already in relationships. Yes. So for us our role is to try and avoid as much as we can for them not to get into those relationships. Telling them the consequences. The consequences, tubagambe consequences, n'abazadde nabo tubasaba boogere n'abaana baabwe babagambe consequences so that we can build the self-esteem ey'abaana bagambe nti I don't need a boyfriend now, kansome ebitabo byange, maybe can standing for being a leader. Era tusanyuka nnyo abaana bwe bajja mu camp ne batugamba nti kati baelectinze ndi leader. Kitusanyusa nnyo tugamba naffe tulina kyekikolawo. Era bwe banajja ne batubulira nti na improving nze marks zange zeeyongedde mu maaso. Mba ndaba nti naffe tulina omulimu gwe tukola. Mobawaayo ne bo tips on how to revise, when to revise, what to revise. Ne tubabuuza nti no oyagala kukola mulimu ki? Abamu ne batugamba njagala kuba lawyer, njagala kuba musawo. You do career guidance as well? Yes, a bit of career guidance. Package nene mtwala na mwetano gino kituufu wegiraga. Akasente kazitoyeemu. Akasente kazitoyeemu naye oli n'akulisa kuba tujja batransportinga tubatwala e Matuga tubalabirire bulungi. Balina okumakinga sure bafuna chai ku makya, bafuna ka break, bafuna lunch, bafuna evening tea, bafuna nice dinner. Abo abaana bwoba oli nabo tosobola kubaliisa bubi. Balina okulya emmere. Next time nante bakomawo batuliisa bubi. Obaliisa obulungi basanyuka n'ebyobabuulira babeera babiwulira. So turn up ebadde etyo obadde ofunira ddala ennamba ewulirirako ddala ey'abaana. Kati programu yaffe si nkadde nnyo. So last holiday twalina abaana 12. Twalina abaana 12, but also tetwagala very big numbers. We would rather maybe do two cohorts. Bwe baba abangi tuyinza okugamba abamu bakoledde abalala bakole residential kati in December if it happens, then maybe abalala bayinza okujja mu January. Our limit egenda kubeera 30. Yenamba gye musobola okutwala. Yenamba gisobola okutwala kati kubanga ate bwe bayitirira obungi tuyinza okukola ki? Tuyinza obutabalabirira bulungi nga bwe twagala kuba buli mentor alina okubeeranga n'abaana 6. Abazadde bano mbaddenga because I believe abazadde be banonayo abaana baabwe nga mumaliriza oba mwe mbazaayo waabwe. Tujja batwala mu kifo abazadde then baba peaking kubanga nga bwe tugambye abazadde bali busy tetwagala nnyo ate bawa buzibu. So do you talk to these parents who have n'abaana baabwe n'ombulira omwana waali bw'ati ne bw'ati era bo bwe mmaliriza okubagamba response yaabwe badde eng'etya? Normally kati nga last camp twakola Zoom call ne bajja ku call ne ba parents ne tubagamba ne twogera ku mental health ne tubagamba kye tugezaako okukola ne tubagamba we are partners. Abaana tetuba bajjeeko, we are just partners. Mukole ekyammwe nammwe mukikole bwe muti maybe tubawaako ku tips naffe nga bwe tukole ekyaffe. Tugezaako okweyamba basically. So abaana be mutwala bawano mu Central Region wokka oba ne regions endala at least nayo mujjayo ku baana? Ne regions endala bwe baba bali available nga baregisterinze they need to have a relative maybe in town. Kuba kati fe tunaaba peakinga tubatwale Matuga nga tubagamba tujja kukomawo ssaawa bwe ziti from Matuga abaana muba peaking from this place. So buli omu alina role ey'okuplayinga bwoba oli mu northern region at least olina okuba nga olinawo relative ali wanomuze. So have you looked at okutuukayoko nayo mulabe oba abaayo nabo mubayambako because I believe abaana bangi nnyo abeetaaga programu eno. Era in future tusobola okiteeka mu plans zaffe. Ogenda mu regions ez'enjawulo as well as also catering for the diaspora. Diaspora people. Tusobola okukola Zoom meetings because COVID yatulaga nti nyinza okubeera wano ne training abaana abawala abali mu US. Yeah, that is very possible.
So as of now you enteekateeka teriiwo naye ng'eri mu pipeline ejja kubanga etuukawo bulungi nnyo abazadde abali ebunaayira basobole okutaapinga mu opportunities eziri wano ewaffe okwabwe. As a teacher, you know, I am referring to you as the questions ezisinga ziri general, not specifically on the project, because you are a teacher outside this whole project. Or dealing n'abaana bangi nnyo. So there are a lot of problems that abaana bano bye facing. Bye mbanjagala kati kubanga gwe omusomesa abaana bano dealing nabo. Ffe twasomeranga nga it is easy to open up to your teacher. For as long as takuba nnyo kibooko mu kiraasi. Nafazana takuba nnyo kibooko mu kiraasi tikyono mwangu nnyo okwogerezeganya naye. Ensangi zino drug abuse oba okukozesa ebiragalalagala kususse nnyo mu baana. Naddala school going kids. Abaana bano wali you identifying what is pushing them to take that side of the road? That side kati ngenda kwogera nga counselor. Abaana aba ending up nga batute drugs, banywedde drugs, oba also premarital sex and alcohol. Yeah. Because abazadde tetuliiwo. Research egamba. We have absent parents. They are present in that. The present physical one, no naye nga tebaliiwo bali present kukula kw'abaana. Bagenda ku visitations, but mu bulamu bw'abaana baabwe tebaliimu. Nange era neeyogerera, because I'm also a parent, I'm a teacher, I'm a counselor, even with all the information that we have. So tulina okugezaako tubeere mu bulamu bw'abaana baffe. Aye tekitegeeza nti kubeera mu bulamu bwabwe sasula fees, genda ku visitation, kola shopping, bawe pocket money mungi. Nedda, abaana okubawa time kwe kubeera mu bulamu bwabwe. Bakomyewo musiika amandaazi aga caayi mwenna ne mami nga kwali. Involve them. Maama atamanyi anaabeerawo atya okuzanya n'abaana anti afunayo akadde oba ku weekend takola kubanga abazadde abamu bemanyi bafuna leave during holiday. Yes, they do. So kuzanyako n'abaana oba skipping the rope, dodgeball, ebyo bye twakolanga nga tuli bato era tulina okuddamu tubikole. Nange nno nga nze ng'omuzadde nange nno mplaninga ngamba mu holiday ku luno tugenda kola kino nawandise listi yange. Abamu baplaninze dda abaana bawummulanga 8 nga 10 ogende ewa jjajjaawo. Kati oyo 10 agende ewa jjajjaawo alikomawo mu February nga baddayo kusoma. Alinabeera atya mu bulamu bw'omwana we? Anti bwe buzibu obwo, naye nga abazadde tufuube kubanga bwe tuba tetuliimu bannange the line eri very thin. Abazadde abamu balabanga abaana bano awulense bate batabamu bakikozesa. Olinalabanga omukugu munene nnyo bawumuha oluwumula n'akwata ku mutwe abaana bagenda kuwumula n'atandika okwerekera oba sinakindi n'abasindika ewajjajja. Do also talk to these parents okulabanga at least nabo balina role gye balina okuplayinga. Eva macho olina ab'enganda abaana baagala okuwumula naye naawe olina okubeerawo. Era twogera nabo kati wetumala camps tumitinga abazadde neera ndowooza we need more parenting talks all over. Bwe tunaaba tuzirabanga nnyingi abazadde ndowooza bajja kwenyigiramu oba ezimu zibeere ku Zoom. Oli ne bw'aba ali ku mulimu gwe ng'akoze ku Saturday wabeerawo ajoyininga Zoom awulirizeeko kawuliriza alabe engeri gy'akapracticinga. Era tujja kumuvinga masomero with time tugenda kumuvinga masomero. Tuli mu 21st century abaana bakikozesa nnyo ekyo ekigambo. Edda abaana engeri gye beeyisangamu eri different these days. Omwana akulira ku mate tamanyi evolusi okuguidance emu ebulamuko. How do you talk to these children okuba nti obwongo bwabwe babuteekamu ekyokuba nti nabo balina responsibility ey'okutuukiriza however much they are children, because at times tupointinga nnyo ku bazadde naye ng'abaana tetubatunuddeeko. Era n'abaana twogera nabo responsibility eyo gye tubagamba kubanga abamu bwe twabagamba okuba leaders they were like
nze saagala kuba leader, saagala kutegana, balinamu ekyo saagala kutegana. Ntibagamba naye mmwe nammwe waliwo ba leaders abakola ki ku ssomero, waliwo ba leaders ababayamba, ababaservinga. So also you serve other children. Serve other children. So basically tuba encouraginga era tujja kwongera twogere nabo nti bannange abazadde bagenza okukola nammwe mukole ku mirimu awaka, tujja bajjukiza tekinologi mungi nti omuzadde alekera omwana essimu oba namuwata oba nakola ki obudde bwamala okunywa kyayi we yalikoledde emirimu abeera ku taabu ye nga oba alaba katuuni oba alaba ki kyonna kyonna naaba nga talina kyayize. ekyo kyo kituufu. Tujja kwongera twogere nabo n'abazadde nabo tubajjukize babeere ne schedules, babeere ne schedules ze bawa. Kati nga ffe bwe twakulanga waliwo schedule, era ani afumba, leero ani ayoza ebintu, era ani alongoosa ennyumba, ng'ennyumba zibeera clean, organized, nga temulina na maid, kubanga oluusi maid ng'ate agenda mu kyalo mu Christmas. naye n'ennaku zino ebintu bikyuse. And they are proud. With these engagements with the parents, abazadde balinayo ensonga ze bawa nti oba ffe tusuubira abaana bano bagenda kubanga bayigira ku bannaabwe, ensonga lwaki we don't pay that much attention to them. Do they have those specific reasons lwaki tebali nnyo mu bulamu bw'abaana baabwe? Baali tebanna batubuulira nnyo. Normally babeera bakola ki? They just realize like that was a mistake. Information ebayitirirako ne bawuliriza. And they just realize, and someone just points out like, oh, eyo mistake mbadde njikola nga simanyi. Naye nga abazadde kituufu beesuuliddeyo nnyo ogwanagamba obutabeera mu bulamu bw'abaana bwabwe. Naye nga tuli ku nsonga ya mulembe gwa digital. Olowooza technology ono ayina engeri gy'ayonoonyeemu abaana naddala these ones that can access phones, bagenda ku Facebook, bagenda because moral decadence eri nnyo mu baana bano. Emyaka gyo gye wakwata gye nnyini gye girina obuzibu obuyitiridde mu morals. Olowooza oba technology oba internet penetration eyina engeri gy'eyonoonyeemu abaana bano oba gyeyongedde okubanga yonoonamuko mu morals? Era technology bulabe naffe eri abazadde, kubanga one of the reasons lwaki tetubeera na budde bw'abaana wadde abali mu dde is because naffe amasimu tugabeerako, tugenze ne tukola n'okomawo awaka ng'oli ku simu. So ng'abazadde naffe twekebere tulabe obudde bwe tumala ku simu ddala bwenkana ki, kubanga n'abaana balabira ku ffe. Kati w'omuwa essimu oba ng'ali myaka nga 15 ogimuwadde mangu, tomuwadde instructions, kubanga waliwo some families nga bagamba bwe tuba tugenda okulya emmere oba ssaawa 2 bateekawo ka basket ne bagamba buli omu teekamu essimu ne daddy, no phones at the dining, ne daddy. Akati ate tusobola kugamba abaana nti tebaspendinga time ku simu ng'ate naffe kye tukola. So tulina okumakinga sure nti naffe twekebera ng'abazadde, naye n'abaana tubabuulire nti oba kakatire ssaawa bwe ziwereemu simu mu basket, buli omu agiteekawo tumale okulya ekyeggulo twogereko. Oyinza okubuuza omwana nti what was the best thing that happened to you? Kati nga bano abato abali mu dde, what's the best thing that happened to you today? What's the worst thing? Genda okulaba abaana bwe bakimanyiira, baba bamanyi bajja tubuuza kakati awo ogezaako ogenda mu bulamu bwabwe. They try paying attention. They'll pay attention because the parent is also paying attention to them. Kitegeeza obuzibu obusinga bwonna buli mu kuva ku bazadde. Ebiseera kubanga endaba the indecent dressing mu baana baffe ab'obuwala. By the way, let's talk about the dressing. Abaana ab'obulenzi teboonoonese mu nnyambala esigadde munnange nga bwe yali. Kiki ennyo ekiri mu baana ab'obuwala nti ate ffe tugenze twonoonekera ddala day in day out? Abaana ab'obuwala anyway, era nanti era kiba kufa abazadde, omwana omukkiriza ayambadde atya, ekikulu balaba ne bannaabwe ne baagala ekyo. Kakati bwe tuba tusazeewo ne tugamba nti ffe mu family eyaffe twambala bwe tuti, twambala skati mpanvu, tetwambala nnyimpi, twambala maybe trousers, proper trousers, kiyamba ne tusettinga standard nga family. Kubanga era batandikiraawo njagala bumpi, njagala ki, before you know it ng'omwana agenderedde ng'agenze and the parent is okay.
parent amanyi. Sometimes the parents just realize from social media. Nga banne bamukuba ng'ekifaananyi kya muwala we kitambula. Omuwala wange. Kiraga presentism gye tuli mu kwogerako mu bazadde. Tulina technology. Has it been utilized okubaako ebirungi bye tuligako because tulina Google. Tulina emikutu emirala mingi nnyo. Have they been utilized okubanga ziyambako mu kutereeza society yaffe? Era ziyamba kakati trainings ezaffe ezetumitinga n'abazadde tukozesa Zoom. Kozesa Zoom ne twogera n'abazadde bulungi. Even that some of the trainings ez'abaana nazo zisobola okuba online. Zisobola okuba online. So technology ayina ebintu bingi era abaana abamu bakozesa amasimu gaabwe eka ne bakola research. Abali mu day schools bakola research ne basobola okukola work waabwe bulungi. So technology it has advantages. And some disadvantages. And the disadvantages are also very many. But ekikulu abaana tuba traininze batya maybe n'amasomero gayinza otuyambako nti nno omwana bw'abanga ali ku social media and agikozesa for the wrong reasons. We need to remind them as parents and maybe as teachers that they are tampering with their future. They need to know. The parents are supporting you, bakusasulidde fees, bakutte mu ssomero eddungi soma. If you're not doing the right thing, you're playing around with your future. Let's remind them. Okkiriziganya n'abazadde abagamba nti si kirungi kuwa mwana muto ssimu yeetaaga kumuwa at least ng'amaze okusoma because edda baba wange at least ng'amaze senior 4 oba senior 6 naye kati omwana ku 8 years aba alina essimu already. Okkiriziganya n'abazadde abalina endowooza eyo. Nze nandigambye nti omwana bw'omuwa essimu ng'ali 8 years tekyandibadde kituufu era bw'oba ogimuwadde make sure nti at least omulimitinga hours zabeera ku simu kubanga abaana babeera ku ne balaba bu video bu katuuni buki ogenda okulaba ng'omwana tasobola kutereera mu kifo kimu ate already abaana babeera ne energy nyingi kati mu kifo ky'omuwa essimu eri expensive mutwaleko ku swimming obanga amaze okusoma waliwo swimming clubs abaana abamu kati nze ndi chess trainer as well abaana bazanya chess ne tubayambako bakakkane bakusobole okulowooza critical thinking problem solving kibayambako n'okubuildinga their intelligence so waliwo activities abaana ze basobola okukola ezibayamba to get better okusinga 8-year-old ayina essimu nange omusomesa gyesobola kukwata I can't afford it naye 8-year-old agirina abamu tebabagulidde essimu naye babasasulira TV some specific channels omwana bw'ava ku ssomero remote mu ngalo ngadda ku katuuni the programs ezimu ezo ezitali nnungi naye nga characters baziyisiza mu katuuni and your kid is watching and they're not monitored because ziri ku internet kwegamba abazadde tulina omulimu munene sente tuzinoonye tetuganye ate ne problem eriwo the cost of living is so high abazadde I mean they are really trying bagezeko abaana baabwe batwale mu good schools live kind of a modest life naye nga obudde bw'abaana nabo tubeere nabo tuschedulinge bw'oba wadde omwana owa 8 years essimu at least abeere nayo maybe for an hour mutwaleko wabweru naye agenda kunoonya katuuni ku YouTube. Why would you give an idea of the phone? But do you think it is okay okukkiriza abaana ogenda n'amasimu mu masomero? Is it a distraction oba basobola ogikozesa okubaako bye bakozesa research or something like that? Era ebeera distraction naye amasomero agamu agadde abakkiriza abaana ogenda n'amasimu era bagahandinga over like at the reception n'ogireka n'ogilabelinga after school n'ogipiikinga ebeera distraction really. Bagenda kukola research agenda kukozesa Google okwolemesa abaana okwerowooleza ku lwabwe independently because they know Google is there. Even in a class ajja teekamu Napoleon was born in which year. Google emuweereza information yonna agicopyinge agipestinge instead of reading and understanding and then you write out what you understood. Do you help identify talents z'abaana
bwembanga mubatutte kati nga mu retreats ng'ezo muyambako ku identifying talents z'abaana. tugezaako ne tubabuuza what they are good at ne batubuulira. But in the camps we do, we also make sure that every child is given a chance okuyiga chess, omuzannyo gwa chess. Kubanga tumanyi nti no guli very, very important to the brain. Gwabwongo nnyo. Gwabwongo. Wannemo tambuza. Banga waliwo king ne queen ne bishop. Ne knight. Abo simanyi obatambula bulungi. Bangamba bano be balina protect. Abo. Muzannyo mulungi nnyo. So kati bwe tubeera ku camp ng'eyo, tutekawo our chess boards, abaana ne bazannyako, ne bayiga. Era bwe tuba ne chance tuba tubatwala mu chess tournaments. Ne bakompetinga. Yes. Wow. So omwana kati mulimu abazadde abamu abatakkiriza mu bintu ng'ebyo nti omwana alina talenti ng'eno naye ye omuzadde akirabanga kunoona budde focus alina giteeka nnyo mu bitabo oba mu bitabo obwongo bwonna bulina kuba bwa bitabo. How do you advise such parents bwe muba mwogera nabo ebyo mubibagambako? Abazadde bwe batyo tuba tubagamba nti obulamu si bwa bitabo. Kati nze nsooka example nakola education ku university. My teaching subjects are physics and maths. But at the moment nsomesa chess. Nsomesa chess because I'm like I want the children to have the problem solving skills, to have problem solving, critical thinking. Naye singa mbadde nsomesa mathematics nandibadde ate maybe sisobola ate kubasomesa kino ekirala kye basobola okujja mu chess. So obulamu oluusi sometimes ne betusoma kale kirungi okusoma education eri very, very important, but also the extracurricular activities. Tomanya omwana ayinza okuba akola swimming, omukisa gw'omwana ayinza okufuna scholarship. Waliwo abaana abasomera e Makerere ne bafuna scholarships because they are swimmers oba they are chess players. Like when I was going to university nafunayo coca point 5 from sports. I got a point from sports. So ate era zituyamba ne discipline. Obudde bwe nandibadde mmala oba ntambula ngenda wa biki nze nga ngenda mu chess nga ntuula nga tuzannya. So extracurricular activities tomanya. Abaana abamu bali mu football academies, tetumanyi wa kyekijjo batwala naye nga at least kibayambako. Ate abamu era bakola sports era ne mu bitabo bakola bulungi kuba baba bafunye discipline eyo butamala budde. I know waliwo abazadde abamu abaana babuusi bagendako ku Acacia Mall ne bagenda ne bahanginga out. It's Acacia Mall actually nzeyo ntyayo. Sera gendayo nnyo n'abaana bange because I'm like wabeerayo nnyo ba teenagers nga bagenze to have fun, to watch movies, tuwulira nnyo ebifaayo. Chess lwaki wa drifting okuva ku kusomesa math ne physics n'ogamba nze kan concentrating ku chess wano? Nalowooza mulimu calculations a lot tosobola zimalayo. Zitokotere no mu bwongo. Mu bwongo ziba zitokota mu bwongo kwegamba nagamba kansomese ekintu maybe abantu abalala kati kuba because already ndi musomesa ali trained. So bwe mba nsomesa chess ngenda kukoseera skills zange za education nsomese chess kubanga ngamba nti abaana bano aba technology abaaki beetaaga naffe tubeere ng'abasomesa oba ng'abazadde nga naffe tugamba wano tuyiseewo tutya. How we fighting social media, how we fighting in as much as twetaaga technology naye ate tugirwanyisa tutya the disadvantages babeere nga tebalina nnyo budde kubanga omwana akola swimming like extracurricular ogenda okulaba tajja kubeera nnyo na budde bwa ssimu ajja tebeerako naye si nnyo ajja kunoonyaako maybe ebimuzimba kubanga already yakooya amaanyi yagakosezza. So then nasalawo kansomese chess because probably there are not so many professional teachers abasomesa chess. Nga njagala abaana okuba sharpeninga their brains, problem solving. Did you professionally try to do chess teaching? No, I'm a former chess player. I represented the country in different tournaments.
So when I got a chance to teach chess, I was like, okay, now let me do what I enjoy. Let me just teach chess. Away from schools, waliyo those specific centers nga basomesa ba training lawo chess nga si mu masomero ganaga bulijjo? Waliwoko normally abaana bakola in different schools, like maybe essomero omwana gy'asomeramu nga waliyo chess club, ezo zezisinza okubeera nazo. Omuntu omukulu asobola joininga okuyiga chess nga just kimutute somewhere agenda yiga chess. You never know. You know, it is not late okudiscovering talent. Farida chess muleke sigale wetuli nyiza talent yange iri mu chess sikati linda naye Mukyala Charity abaana abaliko obulemu bano mubatwala mwina programs zaabwe nabo oba nabo ba benefiting and programs zeziriwo bwe babeera nga baba basobola okuyiga byetusomesa oba leadership kwana bibeera bibayamba nabo tuba tusobola okubatwala. mwinawo abasomesa abategeera engeri y'okwandolingamu abaana bano in case babeera bazze obanga nabo baagala okuganyulwamu muteekateeke. Kati era ekyo tuba tulina kiplaningira. Tuba tufunye abazadde abatutuukirira oba abasomesa, we can plan ne tulaba engeri gye tusimplifyinga curriculum yaffe ne topics ezo ne tulaba. Kubanga era osangayo abaana nga bayagala ate nabo bwe baba beefuddeko nga waliwo ababa encouraginze nabo baba basobola okuvaayo. Nothing can stop them. Okay. Mumbejja Farida yakonyeeko ku mpisa nti okuba nti ziserebye nnyo ate obwanga tutunuuliza nnyo abazadde and all that. Ebintu ebimu abaana bano bye bayiga oluusi babiraba ne ku TV and all that. So role ya media kati wano eri luddawa mu kushaping oba mu kunaturinga abaana be twagala okulaba abalungi abenkya? Media eba esobola otuyambako naye tulage content ezimba abaana kubanga abaana bali ku zi TV holiday baba baagala kulaba TV bali ku masimu nabo batuyambe bagire content bajukire nti nno waliyo ki abaana. And as much as baba baagala okwemarketinga, I think it's important bajukire nti content eno waliwo abaana abali awaka abadde schools, waliwo ababoda, like especially during the holiday they have a lot of time. Abamu actually nze abaana baba bavanga mu holiday mbabuuza nti TV yakuwochinze kuba abamu bagiraba ne beebaka kati TV nemuwochinga so normally mbabuuza TV yakuwochinze ne banziramu naye nga tusaba n'aba media batuyambe kubanga era abaana bye balaba ku TV ate era oluusi nabo bye baagala okukola bye baagala okubeera kyalaba wali kyayagala okukola oba kyayagala okubeera. But some programs have parental guidance and parents don't care. They don't even know about parental guidance kategeeza bakaleka bulesi naye nga tugenda kubanga tuwumulamuko katono nnyo bwe tukomawo in our second half of the show tugenda kubanga tuyitayitako mu comment section zammwe. So nja kusaba sindika ekibuuzo kyo, you have a question oyagala kumanya ku butya bwoyinza okubanga omwana wo yeetaba mu mentorship program eno eya Girls Amazing, osobola okubanga ate munange ekibuuzo kyo kiteeka mu comment section yaffe nja kubanga nkisoma. Madam Charity ajja kubanga akikoddamu bulungi nnyo. Tuwumulamuko katono nnyo tukomawo kyali ku Mighty Drive. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose?
What? That's a long time. Exactly, because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704 11 1720. Spice Island, we treat your cravings. Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Hub Stores on all our social media platforms. Les Hub, craft your own footprints. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tukolekayo nnyo mukuwummulamuko kitundu kyaffe kyakubiri kya Mighty Drive. We still have Madam Charity Musenze. Nonno bannange, she's a chess trainer. Ayigiriza abaana bammwe okuzannya chess ne babeera nga bakozesa obwongo bwabwe okulowooza. They think independently nga talina watandise kwebuuza gamba kati wano wenjitambuza. Ebibalo biba bitambula. Chess is a very difficult game by the way. Teguzannyibwa muntu obwongo nga tebusaza kyemba ngamba. Nimekosa bigambo binene nnyo. So no, Musomesa, she's a mentor and a counselor. So bwaba ayogera from a professional point of view. Olwokuba nti ebintu bino abitrainizemu, abikoze, abimanyi, she has the experience. So omwana we abeera mu mikono mituufu bw'oba omumuwadde. So gwe omuzadde, a busy parent, gwe twogerako saawa eno tolina budde bw'abaana bo, you do not even have a skill you have taught your kid, naye nga obimanyi, mukwate omwana wo kubanga wamuzaalira ensi ereme mmugabana, omukwate omuwe Madam Charity, omusasula akasente bagambye $40 for 4 days, asobole okubaako omwana oyo byayiga. Abaana abamu they have not seen things, naye nga bwebiri wano e Uganda tebalabangako ne faamu ye, tebalowooza amata bagagula buzi oba kuva mu America, they don't know these things. So bannange mukwate abaana bano mulabanga programs nga zino eziyamba abaana mubaweeyo, abaana babeereko ne bye bayiga ne bye basoma, bajja kubanga ate bafuukira ddala n'ekyomugaso gye bujjako etwakulanga bagamba mbu ffe abakulembeze b'enkya, we are the leaders of tomorrow. So okyalina obudde togwamu maanyi. Ne Madam Charity njagala twogereko ku nsonga ya single parenthood and the upbringing of the kids. Ennaku zino eziriwo okubanga ba single mothers oba single dads baweze. Kati olowooza kiina engeri gye kikosezzaamu abaana mu nkula yaabwe?
neeyisa yaabwe overall kubanga omwana akoziddwa single parent omutegeera n'akuze n'abazadde be ababiri you can see by the way they react with others oba engeri gye baconnectingamu ne bannaabwe olowooza kirina impact yonna gye kikoze ku baana bano kirina impact gye kikola ku baana kubanga eddoboozi lya taata awaka libeera kkulu omwana awuliriza taata awaka tabeeranga oli akuze ne maama yekka naye ate era tekitegeeza nti bamaama abali singo tebalina mulimu gwe bakoze bakola omulimu gw'amaanyi nnyo kubanga baba balina covering up for the absent dad ate be the present mom as well naye nga ekya parenting abazadde bali separated it's also affecting the society kubanga bagamba nti according to research nti children who grow up without a father are most likely a big percentage are likely to end up in a big percentage of children who have ended up in drug abuse, alcohol use and all those other vices bava mu families nga temuli taata so eddoboozi lya taata kkulu nnyo abaakakati bakyalina eddoboozi eryo nga weebali already weebali bataata weebali abamu bagezaako ne babeera present naye ate era taata bw'abeerawo mu maka naye ng'ate ali so busy mu psychology tugamba oba ate abeera tali present dad kwegamba ebintu bizibuwadde nnyo taata afuluma saa 12 akomawo okunnya mu kisenge bemwetaaga mubiwandiika wiiki eno n'abiraba wiiki ejja awo buzibu mu society tulina bungi era tuba tusaba bataata bagezeeko wadde nabo balina okukola ssente ez'okubeezaawo family balina okubeera mu bulamu obw'abaana kubanga emize egisinga giba mu families nga taata abadde tali present naye ate era kisoboka taata okubeera nga abaddewo awaka abeerawo bamanyi balina dadi naye ng'ate tali mu bulamu obw'abaana abo baba balina okuwuliriza naddala ddala abalenzi n'abawala actually balina okuwuliriza taata agamba ki so kakati bwe wabeerawo zino single parent families nga maama ali yekka kiba kyetaaga maama oyo n'afunayokko abasajja oba ba uncle oba ba brothers be oba baani ne babeera nga boogera n'abaana bano ne babeera nga bafuna male figures in their lives oba jjajja mwami ayambeko kubanga twetaaga the male voice in the children's lives. Chovola, I was watching some woman, Kim Kardashian, negamba, she employed a maid omusajja because yali ayagala abaana be bafune male figure. So naleeta omusajja. At least, you know, a man will always be a man. Ne bwaba nga just nga talina nnyo buyinza naye nga musajja. Abaana balina ebyokupiikinga bingi nnyo. What do you think abasajja bano, do they understand their roles mu family? Nga taata oluza batata balina bamanyi ki kye balina okukola oba ekibakakatikako nga bo bataata? Kwegamba batata nabo baba beetaaga help. Nze nina groups zendimu ez'abakyala tumiitinga nnyo ne tuyiga about business, ne tuyiga about parenting, ne tuyiga about marriage. Ne bataata beetaaga beetanire nnyo groups ezo. Beetaaga nabo ne babeera ne groups ezibayamba kubanga tewali amanyi buli kimu. Nze nyinza okuba ndi mother of teenagers naye bwe ndaba class eya parenting nga nzirukanga ngenda ngamba because I'm a counselor, I'm a mother, kiki nyinza okuyiga ekisobola okunnyamba nange nsharinge n'abazadde abalala bwe mba nkansolinga era kinyambe ntegere nga oba mmanyi the latest information because buli information by the way nyingi twalibe tetulina na issues zino nti abaana bali mu drugs, abaana bali mu alcohol, twalibe tetuzina information kweri naye are we learning it, are we applying it? Ate nga tewali gwe tugenda ku accusinga. Tulina gwe tugenda ku accusinga naye
tweyambe omuzadde waba amanyi nti ali single parent afune a support group ate n'abaana tekiba kirungi obagaana okulaba taata waabwe kubanga baba bagenza abamu bakyala oba ne bagaa weekend bali ne daddy during the week bali ne mama abaana babaleke balabe ku bataata baabwe boogereko nabo kubanga male voice eyo tugyetaaga. Anti era kyekyo tuyinza okuba twayawukana bubi naye for the sake of the children tugezeeko tukolagane abaana weekend bagenda wa daddy during the week maybe bali wa mami. Time y'abaana ne time yenga n'obuvunanyizibwa bwalina okutuukiriza ng'omuzadde. How do you guide them? Ekya balancing kaŋŋambe nti kufuba nga bwe tulina information ku masimu gaffe ago ge tubeerako singa tulina bye twagala okuyiga tuba tuyiga ebintu bingi. Naye kyetaaga kubanga kakati ebintu bye tulina okukola ku baana baffe tetwabiraba nga bazadde baffe babikola naye tulina okufuba. Naye bw'obeera ne support group oba n'obeera ne accountability partner abantu boogera about accountability partner support group naffe abazadde twetaaga ba mentors nga ffe bwe tumentoring abaana abawala abazadde beetaaga ba mentors. Olina mentor akuyamba ku parenting kubanga sente ezo z'oba okola tituganye tuzeetaaga awaka fees na buli kimu abaana balidde abaana bambadde and life can really be hard. Ne responsibility y'obuzadde tetugenda giwa muntu yenna. Ate n'ekirala kye mba njagala okujjukiza abazadde nti the way abaana baffe bwe baturninga out that is how we're going to be judged. I was doing a parenting course recently nze bannange nsoma era bwe bambuuza tulage ku byosomye simanyi naye ebimu bikoze ebirala sinaba byapplyinga naye nga nfubye okusoma nkolayoko bu short courses ki bwentyo naye nga bagamba nti omwana bw'ataaninga out bajja kujajinga ate bajajinga maama okusinga ne Bible tugamba maama so akutegeera bya mulenzi taata yabitegeera obulungi. Lwaki bajajinga nnyo abakyala ate? Munange anti ffe abakyala twali tulina kubeera waka kukuza abaana naye society demands a society kati ate ziyitiridde naffe tukola ate sometimes twagala okukola ate netusinga n'abasajja. Naye tulina okujjukira roles. Manyi omukyala akola bweru alina international job naye ataddewo systems awakaawe aba amanyi kye bagenda okulya because I empowering the housekeeper oba house manager amanyi nti bagenda kulya kino bagenda kulya kiri amanyi buli kimu ekifa awakaawe. Abakyala abamu actually bakikola na bulungi nnyo ng'ate bakola bweru n'akola zoom n'asaba n'abaana be n'ayogera nabo naye ng'ekimututte maybe alina international job agenze kunoonya ssente. So kwegamba bw'obeera mu groups oyiga ebintu bingi n'ogamba bannange nstrugglinga ne kino oba oluusi n'okyogerako n'abantu abalala ne bakubuulira naye nga tetugenda kulinda abaana baffe batuuke ku drugs and alcohol use ate tuveeyo tugambe nti banaye twetaaga help. Tugezeeko tukole prevention eyo. That's why the girls are amazing and powerful mentorship program. That is why waliwo support groups ez'abazadde. So abakyala n'abaami tufune support groups kubanga bino ebintu ebimu tetwakula nga tubimanyi. You cannot do it alone.
naye mu family eno nga tunaatera okuva ku responsibilities z'abataata roles ki taata zalina okukola nga zimukakatikako mu maka nga it is upon them balina okubikola? Kati according to research abaami baba balina okulaga abaana baabwe nti babaagala. Affection, they have to show affection. They have to give the children attention. Omwana omulenzi ajja kwetaaga affection, yajja kwetaaga attention. Naye ffe bataata baffe nga babeeranga bakambwe affection Ebidda tebyalinamu affection na attention. Taata muwulirira eri. Ne mudduka ebisimbe. Mudduka bwe muladduka n'abula nawo nanoonya ne gwatumanga tamulaba. It's interesting. It's just interesting what happened in different homes. Nga exactly bamama bayogeranga ebintu bye bimu, bataata ebintu bye bimu bye baakolanga. But during this era gye tulimu kati, Yes. abazadde tulina oba twagala oba tetwagala tulina okukyusaamu. Ng'ebintu nga bwe biri ssaawa eno, why is it that abaana abava mu families zetugamba nti ziri kale oba eziri up there be basinga okuba nga ate boonooneka nnyo as compared ku baana abava mu humble backgrounds nga bwe twegumya, kale ebeera poor background naye kale humble nga bwe twegumya. Kiki ekireetera abaana bano okubanga bo bagetinga so spoiled easily okusinga as compared ku bano abava wansi eno families eziri humble? Era some families kati ngeze ziri well to do, the parents are not around, they're still working, as well as also middle class. So tekiri kubali aba waggulu bokka, ne bano ba middle class naffe tuyinza okuba nga tuli victim, as long as we are not available for the children, we're not talking to them, we're not telling them actually the dangers, because sometimes you really have to tell them, or all the time they need to be reminded nti bannange bw'onywa drugs kino kye kikuvaamu, bw'onywa alcohol kino kye kikuvaamu. If you have early sex you will get pregnant. Are you ready to rent a house and get a job and look after that baby and leave school? So abaana oba oli busy oba ki, time erina okubaawo. Eddembe lye baba wali eringi. Manya abaana b'ennaku zino tebakyakubwa. Omusonga mu olugala ayinza n'okuleetera poliisi. Eddembe lye lingi oba amateeka gano agaliwo agakwata ku baana ge galeese ebintu nga bino okuba. Ndowooza n'amateeka ago gatuleeteddemu obuzibu, naye era omuzadde asigala muzadde. Omuzadde aba alina okufuna engeri gy'ayogeramu n'omwana, omwana amuwulirize. Kakati that's why nti n'ekigambo friendship. Tobeera ate nti best friends with your child, naye nga ne ka friendship kalina okubeerawo, so that agamba mukwano gwange ono ali interested in me. Naye ate omwana togenda agamba nti anjamuwa pocket money mungi ndi mukwano gwe, njamuwa expensive gadgets ndi mukwano gwe. Just that friendship of I'm interested in your life, I'm interested in your life, so I will give you time. Kubanga bagadde nnyo abaana, laavu yeesusse. Manye ennaku ze abazadde baagala nnyo abaana, noyinza n'omugamba edda ekyalo kyacontributinga kukula kw'omwana. These days it's even hard. Waliwo ekikomera kiwanvu bwe kiti. Luli ng'ogenda ewa neighbor ne muzannya, abaana tebakyazannya. Laavu eno yeeyitiridde nereetera abaana oluusi okumanya nti oke muzadde nga njagala nnyo tasaana kunkuba. Talina nakyagenda kunkola ne bwenkula bwenti ne bwenti. It's a different era. It's a different era altogether. So era ebyo byonna byonna mwebiri. We can't say it takes a village to raise, but we also have to find out our own village. Waliwo like ba neighbors boolaba nti abo balina values ng'ezaffe. Maybe abaana bange nja batwalayo. Of course by appointment. Toso agendako nkona kugetya muntu tuzze kuzanya appointment ekyo twakikiriza olusi ne ba neighbor abamu tetubalaba naye nga tumanyi gye bali. Kasate tuwulirayo mutawana tutegeera bali bulungi, but also once in a while sending messages. Naye kakati ffe tulina kufuna abazadde b'ennaku tulina kufuna our own villages, oba ba cousins baganda baffe nga turaisinga abaana ffenna ne tugamba nti akakati eno holiday oba tukoleyo kano bwe kati ne bwe kati. Kwegamba buli omu waakufuna kakati village ye nti oba ku mosque oba ku church, you know, buli omu alina okwefunira village ye, because also tetusobola kikola ffekka.
so akikola ffekka naye ng'abaana oluusi yes love esukka abaana abamu tebagambwako but also kiba nti naye omuzadde waba ategedde nti wano obuzibu buliwa tubutereezezza tutya. Abaana abamu balina tiizi njerereze zibafuga tebagambwako tebasobya tebeetonda tebabanyiiza so omwana n'abeeraawo nga kale ye ali awo mu kiti kye tasobya ye bazimba kabaka awo aliko kabaka kati agenda okula n'afuukira ensi ekizibu naye n'abazadde oba balina engeri gye bali mu kuspoilingamu abaana oyogeddeko konti abaana bemutwala mu basomesa about investment and financial management naye I remember seeing a story ey'omwana omu eyagenda ne bando ez'essente nga pocket money ku ssomero ne bakubira omuzadde we nagamba balowooza oba omwana ssente yazibbye naye nga pocket money bandozi bwe ziti omuzadde n'agamba nedda namugambye atuwekoza ayagala essomero negamba this is not it cannot just happen so ndowooza oba abazadde nabo tebalina nnyo balina role y'okuplayinga mu kuyigiriza abaana engeri y'okuhandlinga mu their finances and their expenditures because omwana bw'alaba bulabe nga ssente muzisupendinga bwe mutyo ajja kuyiga muki genda otwaleko ezo zosobola naye afuuka big spender ku ssomero bajja kulemesa they will influence others abatalina okugenda okukola acts endala or to sleep with other men kubanga afuna akasente naye abeere ng'oli ebintu ebyo si birungi nnyo abazadde twetereze kubanga kyokola I've seen parents coming out nga boogera ku bazadde abatonye ebimuli for success eby'essente as a teacher now we have a teacher in the studios do you think it has an impact to other kids ababa bali mu ssomero n'abo abaana abafunye these flowers of money sibifunangako ne muntu mukulu abaana babadde n'iphone olowooza engeri abazadde gye batandise okugiftingamu abaana bano eyinza okuimpactinga abaana abalala oba okuimpactinga abaana baabwe bennyininyini in the future era kiba kiimpactinga kuba kati abaana baba baliist okulaba sente ezo ennyingi bw'anaafuna omulimu nga pocket money oba yabadde mitwalo 3 n'afuna omulimu gwa mitwalo 5 n'agukola ng'eka waliyo pocket money tasobola tugamba n'abazadde tuba tulina okwekebera sente meka ze tuwa abaana budget bw'aba agikoze ya weekly maybe toolako mutwalo nga gumu omugambe nti bwe beebadde 5 weekly oba 4 nja kujjako gumu gezaako living within your means mu training kubanga naye ayinza okuba yayongeddemu kati gujjeeko abaana baba balina okuyiga nti sente tetumala tetuzironda kuba kakati fe abamu abazadde of course oba olinamu sente zewatadde mu nsawo ng'olaba teziwera ng'ate oyinza okuba wazikozeseza obeera ozinoonya naye bando toolako genda otwolekaawo bando mwana agenda naba administration nekubira taata essimu taata n'agamba mbadde mmanyi akoze ensobi ndala ezo sente nze yazimuwadde era waliyo n'amasomero agamu ng'abaana bayoza engoye z'abannaabwe ne basasula kituufu naye lwaki omwana engoye ze tazooza tweyolezanga maybe ng'oli mulwadde mukwano gwo n'akwoleza abaana baba balina okuyiga okukola gino emirimu abaana balivinga boss lady life mu masomero abeera mudoomoomo ng'alagira bonna ne bakola ng'alagidde naye tulina teenage pregnancies ezeeyongedde ennaku zino mu baana abato bennyininyini actually bo mentoringa age eyo ebireese bino biki era ebireese bino kintu ky'okwagala essente omwana tebamusomesa nti gumiikiriza sente zetukuwadde ate era biterera okubeera mu those families eza low income earners omwana era baba omuzadde ne waba talina nnyo ate kinene era omwana okwogera naye nti bannange weekuume kuba bw'onoofuna olubuto kitegeeza oyinza obutaddayo okusoma oli ready okubeera mother at 13 oveeyo ogenda kwepangisiza ennyumba kwega bwe tubabuulira facts nti oba wadde sente teziriwo eza fees bwe ziba nga wezikuba waliwo families ezimu nga ziyamba abalala batalina bulungi mukole eki soma sente weeziri bwe tuba tufunye ka pocket money wadde katono kamala
kugamba okwogera nabo abaana baba bawulira bwe twogera nabo especially nga bakyali bato nga tebakuze nnyo soma bw'onoomala ojja kufuna omulimu gwonna gw'oyagala buli kimu kyoyagala ojja kyetuusaako ne tubajjukiza every holiday tubajjukiza ababali mu boarding school abakuzeemu tubajjukiza every holiday it has to be a song tomugamba lumu n'osirika tulina obajjukiza kubanga eno era yeeri different amasomero gakyanacaringa abaana abakulembeze b'enkya nga mumbejja bwakikonyeeko wali oba nago kati just kusomesa ne biggweeraawo era bagezaako amasomero gagezaako kuba babeera ne ba student leaders ba prefects bagezaako bayigiriza bazitanga ate zi programs twabanga nazo ku buli lwakutaano ne baleeta ba counselors senior woman n'ayingiramu awo n'ababuulirira naye kati musoma kuva ku 12 paka ku 3 ez'ekiro tewakyalina budde bwakubuulirira. I think also ne gundi pressure ey'okuperforminga somero lyaffe lye lijja okusinga nakyo kitwetedde obuzibu that is why abasomesa nabo ate oluusi ne numbers nyingi bayinza okuga nti primary school emu abaana 13 kati senior woman omu oba anayogera n'abameka ku Friday schools need to devise other ways of reaching out to kids individually. Nze we nasomera high school nga tulina abo small families at school. They will get a teacher and ne bamu abaana nga 8 yoyo taata wamwe ku ssomero ekizibu kyonna yoyo wojogenda n'oloopa. I think that would help. Naye senior woman teacher abeera omu bw'ati mu baana 15 abatagenda kumalirako ddala naye twogedde kuno nakuli we have not talked about the achievements zofunye mu kubeera ng'oyogerezeganya n'abaana bano dealinga nabo batraininga what are some of those achievements zozogamba nti mukama nyambye I've got this and this maybe nfunyeyo ba leaders oba nfunyemu akasente tunagamba ne kubali abakuteekamu akasente okubanga okola ebintu bino mu mentorship eno essanyu lyemba nfuna liva mu abaana bo kennyini we batuweereza messages nti banange omuzadde n'akugamba nti this is the best program my child has attended and like ono mwana alinganga 16 kyogamba tewabaddeeyo omuntu abadde ayogera naye this is the best program this is the best decision I've made for my child nogamba kale omulimu gwe tukolawo oba n'ofunayo omwana ng'agamba nze njagala kubeera engineer naye mathematics anteganya naye sigenda ku giving up ngenda kukola ki ngenda kukola nja kufuna discussion group nja kufuna abasomesa abanyamba nja kuimprovinga I think singa muto wange yakulaba luli she would have gone with her dreams of being himself. You see, she we are told as senior 4 muzeyi namubuuza oyagala kuba ki nagamba ekirooto kye kyafiira mu senior 2 so yali ayagala kubeera omusawo kati science zino zimukola bubi nnyo so she identified ekirooto kifudde n'akyusa n'avuga ekirala eky'amateeka so you find nti abaana be bakula baba balina bye baagala okubeera nabyo oba osanga nti singa baamubuuliza wali eri maybe they would have helped her somehow. So I really agree with you nti singa abaana bajoining zino programs abazadde ne babawaayo nowaayo akasente ako because era tukalya mu holiday ne kaggwawo mitwala namu 5 holiday zibeera very expensive mu December wanaggwerako tuyinza n'obutatukasse kukkulu nga akasente kaweddewo so naye abazadde tuweeyo abaana bagende basome bayige these skills so tagenda kuyigiriza mwana waka naye waliwo abazadde nga batya okwogera n'abaana baabwe by the way kagamaze ebyo so abigamba mwana wange mubimukwasa ensonyi so kati ebikukwasa mutemufuna nsonyi nga mwogera nabo era tubeera tuli trained waliwo era topics z'otuukako ngamba kakati very sensitive naawe ne weetegeka that is why era oluusi naffe tuyinza okufunayo another person ajje aba training kubanga already ffe tuba tuli eno tukola all the ground work
mentoring, kwogera nabo, trying to find out challenges zaabwe kati tuyinza okugamba nti kati kanfuneyo counselor omulala ye yabajja ayogere naye nga feedback oba jajjeemu ajja gituwa tutegeere nti kale kakati tuli ku eno level. So omwana waddembe okwatendinga mu holiday ya first term, mu holiday ya second term, ne holiday ya third term nasigala ng'ajja oba bw'asoma ku luno mugamba bano abajja babeere nga bapya. Yandibadde akomawo asobole okufunamu kuba topics ezimu tuziddamu. Mental health tuyinza ogikola twice, relationships eyo tuyinza ogikola ng'era nayo twice or 3 times kubanga abaana olowooza omuntu yalikomyewo emirundi eg'emeka okugamba nti kati tumuggyeko emikono ayize. Kwegamba programu yaffe okusinga tubadde twagala nti bano abaana maybe tujja kufuna engeri gye tukirevisinga kubanga era tujja kukkiriza nti omuzadde ayinza okuba alina actually abamu bagamba nze nina abaana basatu kati ngenda kusasula ntya ssente ezo. Tulina engeri gye tukola ki gye tusobola okudiscountinga naye oli bw'aba amaze like 1 year or 2 tuyinza okugamba nti kakati ono maybe ajje every other holiday tulina we tumutuusiza naye tetwagala muta because tukola nabo goal setting twagala okumakinga sure mental health bali bulungi bwe bagenda nga bakula. Because recently nadde njogera n'omwana n'agamba nti bw'otuuka ku 17 and 18 it's okay to get a boyfriend. Naye for us we are thinking abaana tetwagala bagamba mbu this is the right time of getting a boyfriend. We're like lwaki tetulindako let's wait, can we wait for marriage? Kubanga naffe abantu abakulu abaana abato ensi etabuse ne exposure nyingi. Omwana ali 8 years ayinza okutandika okuba nga ayogera ku crushes kubanga ayogera about boyfriends n'ogamba ati ono kakati ate tutandike relations tuzitandikire ku 8 kubanga abazadde abamu bambuuza nti kakati ba 8 year olds obagamba ki relationships. Naye bagamba tuyinza obutabagamba relationships but we can tell them please you cannot stay with your brother in the same room. Even cousins, you don't undress when your brother is there. How do you keep yourself safe as a girl? Ate nno abazadde balina essanyu lingi abaana abateeka mu bisenge byebimu mbu bakolagana nnyo ne space oluusi. Munnange omwana ow'emyaka 8 abeera ne crush we nanti buno bu cartoons bwe balaba mubeeramu bu relationship so you find them nga agoberera nga wagira ne couple ne kimuluma n'okumuluma ng'oli yakyaye munne so abaana nagambye wali baleka bali programmed balina exposure nene nnyo so nti basobola okubanga bakola ebintu kyotamusuubira at a young age nga akimanyi oba nga akikoze and the parent is like wow ono mwana akimanyi. So nze ndowooza abaana bano beetaaga mentorship nga tezikira atandise wa 8 omuzeeyo ku 10 omuzeeyo ku 12 like abeere nga akikuliddemu osanga n'omugyamu omulamwa naye ng'ebintu birungi si birungi. Banaye njagala okubeebaza nnyo abali ku Mighty Drive abazadde okusingira ddala this program is yours. Obeere ng'osobola munnange okuyambako omwana wo here and there okusasula akasente tukwebaza webale kukola webale kumusasulira school fees n'okumuliisa naye obulamu bwe obw'omwana oyo ng'akula kikulu nnyo obulimu otya how are you influencing it kubanga kyekigenda okubanga ate kikuyamba tetwagala okaabe maziga at least you would say I did what I was meant to do. Omwana ensi omanyi waliyo abo abaana nga outside factors zimu influences maybe peer groups, peer pressure, mikwano gye nayonooneka naye nga abazadde bakola ekyabwe and then waliwo nayonoonese because the parents were not present mu bulamu bwabwe. Nabo banjawulo nnyo. Nno tunaatera okumaliriza show yaffe so gwalina ekibuuzo kekadde osobola okuba nga otuweereza ekibuuzo kyo kubanga kye tuli mu kukola ne tukola final touches. Ekibuuzo kyonna kye tuba kye tutabuuzizza tusobola okuba nga tukizza mu zino dakiika zaffe
zaffe ezisembayo kyova olaba tuli nnyo ku upcoming project y'enegeri erimu abaana gye twagala okuteekako nnyo essira omuntu abenefitingirawa musobole okumanya nti kati nze omuzadde saawa eno omuzadde ali mu kuleetera omwana we katugeze ng'ow'emyaka 10 asuubira kiwati package gy'osobola gye mugenda okuwa omwana ono waabanga omuzadde kwali saawa eno alaba what should interest them okubanga bakuwa abaana bano kati mweno program campaign tugenda kukola reflection leadership relationships and empowerment. Why empowerment? Twagala bano abaana bategeere nti bali special, they are all special. Tubajjukize nti self esteem yaabwe enokuba emataringa enokuba high. Whatever it takes, bw'olaba ng'oli agezaako jijiro oba bully ku ssomero agezaako jissa. Sometimes it's us parents. Sometimes it's us parents. Kati oba tugamba nti oba waliwo obuzibu oba muzadde wange bwati ne bwati tetugenda kuyombesa muzadde naye tuyinza okugamba munnange wano ne waliwo issue. Kati ffe tuyinza okukireeta wali bwe tukola zoom ey'aba parents nti bannange feedback gye twafunye abaana wadde tuli bakambwe naye twogere nabo bulungi basobole otuwuliriza because tutegere nti omwana w'ennaku zino si oli eri emyaka gye twakuliramu. So leadership tulaba abaana nga bastandinga for post. So we want the girls that we mentor bastandinge for those perfect posts basavinge bannaabwe because nakyo kiyamba okubuildinga self confidence. Twagala bareflectinge nti saakoze homework wange nabadde in trouble with a teacher njagala kino ekintu kikontinuing nze nga eva bampanishinga because sikola homework oba nkole homework so that I get out of trouble. When I have these friends ono mukwano gwange alina kyakola ekitansanyusa maybe ono ngira mulekako wabbali kanfune kambeere ne bali who make me feel good about myself. So that is reflection. Reflection is also like first term na revising a timetable efulumye marks zange zaali 50-60 naye bwe mwana afunye 50-60 nga si revising ze throughout the term maybe nyinza ogenda ku 70s kankole busamarizi bwange then revise enough. That is reflection. Kubanga maybe n'abaana abamu abakola obulungi mu camp tuyinza obagamba nti tell us how do you revise study tips. Abamu tetubimanye kwata bukwasa ekitabo notisi zonna nga ebazikuwa n'ogenda nazo okusoma. You don't make those obunakani obwo so bu summary bwo okusobola okubanga bukwanguyizaako okujjukira. Reflection is really nice for those kids abakyasoma. Okay. So bagenda ddi kati okwewandiisa kugenda mu maaso oba tetunatandika? Tutandise okuregisteringa abazadde abamu batandise okuntuukirira enamba yaffe eri 30 bwe banaasuuka mu 30 abalala tujja batwala maybe in January tukole non-residential bwe banaaba bayiseemu era abazadde tujja kuba tubacontactinga nti tujja kutegeka endala ejjokuba eyadde residential tujja gikola in December. So abazadde kati batandise okuregisteringa abaana so we are stopping on 30 because twagala abaana buli omu abeere nga bagenda kusharinga room buli omu abeere comfortable tetwagala crowded things because we are also careful nti nno in as much as we've organized we also don't want abaana abangi ate tetubakebedde bulungi. Twagala ekintu kyaffe tukikole bulungi buli mwana tutegedde nti eno level gy'aliko bw'aba alina low self esteem how do we boost them to get high self esteem. Are they struggling with academics? How do we boost their confidence to be able to do better, to believe in themselves? Wano ku ntandikwa mu kwewandiisa oba bamala kutuuka ku lunaku olusooka lwennyini ne mulyoka mumanyi? Olunaku olusooka kubanga tujja kuba tubagamba batubulire challenges zaabwe bawandike ku bupapula manye ate abamu tebajja kubuulira. Ayinza obutayogera n'awandiika. Ayinza okuwandiika nga tutegeera okay if you want to put your name put your name, if you don't want kakati ayo kiba kitwinforminga also topics ez'okuhandlinga the next holiday. Ezimu maybe if tulina curriculum yaffe eri set but we are also flexible
nti wabeerawo anything else that has come up nga tukyongeramu maybe abo abayinza okuba batubuuza about drugs kubanga mpulira nti in boarding schools it's a problem. It is really a big problem in boarding schools. How do we handle? How do you tell girls that munange? Don't even start. Don't start because you may not get out. How do you tell them to be careful? How do you tell them to get the right friends? We also want them to get the right friends. Kubanga nafe abantu abakulu tufuna wrong friends. Wrong friends. Kati 2020 egenda kutandika. Waliwo emikwano egimu nga togenda mugamba nti munange. Tetusala ffenna mwaka guno. Tetusala guno naye nga olina engeri wogenda omwekutulako mpola naye nga tosobola omukubirako akasimu. N'omuchekingako. Because we also need them, by the way. We need to support them where they are. Naye nga te interaction. Ekendera. Tuyinza okuba twagala kunoonya sente in 2024. So we need friends who are pushing us to it. Sigenda kuchakala, but maybe who are pushing us to save, who are pushing us to do to invest. To invest. Which businesses zitambula nange zengamba So even nafa abakulu tulina okikola kati nabo tulina obayigiriza. So some of the girls tubagamba nti waliwo abawala we benyigira nembuno mbukulu tubiraba kutubiraba eyo ku mirimu olina akunyigira noga kakati obono namukoze eki nga you cannot even tell kakati tomala nnyo budde soka omuleke mubuuze be professional. You give them time give them time gye yeetaaga 1 minute to nga bwe yesotinga naawe omanyi nti maybe olinayoko ku bakwano bo abalala spend more time with them. Kakati nabo tubagamba nti maybe this friendship maybe it's coming to an end. So be confident enough to know that relationships come to an end. It's painful, but it is what it is. Tugenda kumala jukira twasetinze goals zaffe. Twagala kusoma bulungi, twagala kuba ba leaders, twagala tetugenda kumala nnyo budde kibaddewo painful, yes, but kati kagende nekiriwo kagende ne bana abalala. So those are some of the things, and our parents are not going to tell us. But parents tetujja bagamba ekyo kujjako omwana ate nga aze nakugamba specifically, like my daughter waliwo yajja nangamba nti mukwano gwange best friend bitabuse. Mugamba nti omanyi kakati tukoze tutya esa tusoke tumwe time abafunye emikwano emipya tumwe time naffe kakati tujja tubeera ne bano abakwana abalala bw'anaaba nga asazeewo nti nno friendship ekyamininga a lot ajja kudda era after some time mukwano gwe n'akomawo namba kale that is good naye nga twali mumaziga. I can imagine okubaawo ng'okaabira mukwano ne kale nze kyensonga lwaki saafunayo best friend kubanga saalisobodde kaaba nnyo. Nze kyewagamba kyakola kati era simanyi kyakola so kyekyannemesa okufuna best friend. Naye tomanya we najja nange mujja kunjigiriza newankubadde ndi mukulu. But we've had these talks of equality nga babigamba nnyo abaana n'ezo sessions nazo muzibagamba oba muzibasomesa. Equality like with men? Yes. Tubali tetwagala nnyo okgenda mu area eyo kubanga eri a bit controversial. Eri a bit controversial. So ffe tugamba ng'abakyala mubasomesa nsomesa eri eyedda. Si eyedda as such naye tubagamba nti ng'omukyala kati ng'omuwala your voice matters. Be a leader, be at your best, keep improving yourself, because even n'omuwala oba akuze ali ku university I would tell them the same message lwakuba twete tunabagenda mwenje emyaka egyo bakati manyi ne mu higher institutions ebeera age eri complicated. Should I get a boyfriend at campus? Should I wait? Which kind of man am I looking for? It's a very, very confusing. But if the girl is told that oyina values zo, values zo, otya Katonda, oyina integrity, oli truthful, you know, nga ina values ze, yekolemu omulimu nga ye. I believe omuwala waba yekozeemu omulimu nga ne self confidence ye eri high. The right person will find them. So with these girls, we're not telling them, oh, we're trying to be better than the boys.
you need to be better than the boys in school. No. We are saying abawala, because remember as women, bwe tuba tukuze, responsibilities nyingi. Oli married, beera oli maama, olina okulabirira abeeka, olina okunoonya ssente ku mulimu, olina okushowinga up oba tofiiringa bulungi, show up, go smile, look good. So responsibilities ez'abakyala nazo nyingi. So that is one of the reasons why I was like, maybe I did not get the mentorship I needed. So why don't I do it for the girls? Kubanga nange mba nzijukiramu emyaka gyange ne ngamba naye wano singa nalina mentor at this time, maybe things would have turned out differently. But we cannot take time back. Now we want to tell the girls, be your best. You're not competing with men. I don't even talk about boys in the mentorship program. I don't talk about boys like we are competing with the boys. No. We want to be our best because we want to prepare ourselves. We don't know what the future holds. True. I can't tell them, when you do this, you'll get Mr. Perfect. You have a perfect Mr. family. Right. I cannot promise You them cannot that. guarantee. But what betulaba mu film byetuwandiika ku butabo ne mu mpapula. Omugagga ategeera simanya akola bw'ati lisiti mpanvu nnyo. Naye ng'ate ffe tuyinza okuba oluusi tetubirina na bbiina. Tetubirina. Kakati tuba twagala ssente, ffe katugambe nti omwana waffe omuwala abeere ne values, ategeere who she is. So it means she will not go to campus and start looking for any boy to make her feel good about herself. True. And probably when she reaches campus, ajja kuba anoonya mwami wakola ki w'okumuwasa. And she'll be ready. She has her self-confidence. She's reading hard at campus to do well and get a nice job and all that. Sawa yonna omwami w'alabikira oba yoyo gw'ayagala ku campus, then they talk about marriage. So we're not telling the girls nti you are better than the boys. Awo wenyini tunaatera n'okumaliza obudakika tulinanga 5 ku 7. Njagala twogereko ku ka concept ka feminism katono nnyo. Do you believe in this whole concept of feminism and how it is being taken up by women here in Africa? I don't think I believe in feminism. Nandikuwadde obutaano naye ondiwala. Why don't you believe in feminism? I also believe that ng'omukyala buli omukyala alina place ye, but omukyala place ye agimbracing, agikwate bulungi, agikwate bulungi, akole omulimu gwe bulungi, kuba abatugamba nti nno nti kati oba n'omukyala bw'abanga oba ali submissive oba awuliriza omwami we. Those are some of the women, I don't know, but those are some of the women who are on top of their game in marriage because they've allowed themselves to be submissive. Bamanyi we bakoma. They know their place. They know their place. So why would you compete to be in the same place with your man? Could be the question. They have that saying of what a man can do. Simanya woman can do, smart babe. Can do. Simanya can do. Can what? Kati ye concept gyetambulira naye eno abasinga tebannagitegeera bulungi. Nga tumaliriza show yaffe y'olunaku lwa leero, away from mentoring the young girls, so you are not training chess, you are not doing ebintu ebyo byonna kale ebikulu. What do you enjoy doing in your free time? In my free time, which is my free time, I need to figure out what my free time is. I like working out. I like going out with family and friends. I don't think I have a lot of fun activities because my life is busy. I feel like I'm a busy body. But tips busatu bw'osobola okulekera abazadde bwe balina okugenda nalwo olunaku lwa leero. Kati nze ng'omuzadde ate nga ndi counselor, nsaba nti abaana tubawe time, abaana baffe tubafeeko, tubawe time, twogere nabo, tube empowering, tubabuuze
kiki baagala okubeera, because sometimes abaana babe bakyusa. Ayinza okugamba leero njagala kuba musician n'ogamba yeye oyagala kubanga obaani. So olusi bakyusa naye bwe tuba nga tuli close to them nga tuli binkwano gyabwe tuyinza okutegeera nti eno path kati gye tuliko. Ayinza okugamba artist njagala kubeera doctor dali n'osanyuka ayagala kubeera doctor naye n'amala n'avaayo. So twogere nabo about their dreams. N'ekirala abaana tubayigirize Katonda. Tubayigirize Katonda. That is very crucial. Nayo abaana babeera ne dreams naawe neozeewuunya. I remember my brother saying ayagala kubeera DJ naye ng'akola bulungi nnyo sciences kati everywhere he would mention nga buli omu anyiiga naye nga ye ayagala kubeera DJ naye baamala kala. I think you guide them through. No mulaga DJ kyakola ne kyabeera. And these are the professions zijja kubanga ate omuyambako okulaba nga taking best decisions in life. Ojja kanga otulekera your contact details, your Facebook page names, abantu we basobola okusanga obanga betaaga okubeera part of the projects that are going to happen. Facebook page yaffe ne Instagram is Stand Chess Club Jitkosa. That's where we do the Grap mentorship. Then a number yange eri 776-212-159 752-2121-59. Nankubireko twongere okwogera. Thank you for listening to us. Weewaawo gwe nno munnange oba totegedde olunaku lwaleero butya bw'olina okuza omwana weekubemu tooki naddala gwe busy parent weekubemu tooki weebuuze mbaddewo mu bulamu bwa mwana wange oba sibaddeewo oba tobaddeewo. It is not late. Tandika mpola mpola oleme okugamba okudda ku social media ng'otikaabira mbu I didn't know I had to do that. Because parenthood, teriyo gyogenda kutendeka kubeera parent. You just find yourself having a kid and then you are maneuvering through. You just learn on the job. You learn on the job. So mwetanire nnyo naddala abazadde abasajja okugenda mu support groups sobola okuyiga parenting. Sobola okumanya roles zammwe ze mulina okukola era muzikole perfectly. Mbadde n'omumbejja Luwede Lilian ngenda kubanga ate muleka atusiibule endowooza tujja kusinkana olunaku olw'enkyera essaawa zibeera 2 ez'okumakya ng'olunaku. Tweyanziza nnyo Mumbejja Farida, mugenyi waffe tweyanziza nnyo Miss Charity, tweyanze Gorakadde kwotuwadde n'okusomesa kwowaddeyo because I believe sheeno buli omwe mukutteko ate ng'ebifo ebisinga bibadde tebiri kusaidia muwala yekka wabula n'omulenzi n'abazadde kansobere waliwo kyemuyize mu discussion y'olunaku olwaleero. Emitwalo 45 gyokka omwana ajja kuba ng'ayiga bintu bingi nnyo, package nnene, omwana ayiga about mental health because abamu abaana balina ebibasoomooza naye nga tebalina nawe akuddukira oba abamu nga tebamanyi nti they are mentally disturbed. So package eno bambi mugende abaana bano mubasasulire babe nga tebaganyulwamu mu nteekateeka eno. Kwewandiisa kugenda mu maaso. Mukyala Charity atuwadde enamba z'essimu n'emikutu kwe tuba tusobola okuba nga tumusanga. So njakubeebaza bwe tutambudde. Thank you so much. Nemuga mukozi gubadde gw'amaanyi and I'm going to wish you a lovely day. Let's meet the following day. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.